بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه دائما وأبدا. أقول وبالله التوفيق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatina majivuga Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obulamu n'obusobozi n'atuwangaza mu mbeera buli omu gy'asubiramu okuba nti yeeraliikirira okuba nti essaawa yonna yagenda. Ekyakagwawoko myezi ng'esatu oba myezi ng'ena, buli muddu wa Allah azza wa jalla waali oba ali mu nnyumba ye oba ali luddawa agakasa bulungi nti essaawa yonna yonna Allah akwatako n'akutwala nga tolina gw'osiibudde, nga tolina ky'obadde wabula n'ogaa nti naawe akawuka kakulumye. Abakyali abalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Era tusaba Allah azza wa jalla n'abalwadde Allah abeere nga abasuusa okuva enjuba gy'eva ne gyegwa. Olwaleero biidhni rahman tugenda kwejjukanya ku nsonga eyitibwa oba ku mulamu okugamba nti afala yatadabbaruuna al-Qur'an. Ekigambo ekyo kiri mu Qur'an ey'ekitiibwa. Allah azza wa jalla yakireetanga kibuuzo naye ng'ekirina okwanukulibwa yeffe ebitonde bye bye yatonda ebiri ku nsi kuno ffenna ffenna. Era buli muntu agamba nti oli mukkiriza, ekyo ekibuuzo Allah yakireeta azza wa jalla ng'ayagala obeere ng'okifumiitirizaako. Kigamba kitya? Allah azza wa jalla yagamba nti kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu ayaati waliyatadhakkara ulul albaabi. Allah azza wa jalla ekikwatagana n'okutegera Qur'an ey'ekitiibwa teyajoogerako nga yakusoma oluusi busomwa yokka n'ogamba nti gwobeera omaliriza. Teyajoogerako nti okoma kuwulira buwulizi, yajoogera nga Allah azza wa jalla ayagala okutegeeza nti olina okuba ng'ofumiitiriza ku ebyo Allah azza wa jalla byayogeddeko. Otuukize etteeka erigamba nti bw'owulira nga basoma Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, wuliriza ate oteekeyo n'obwongo otegeere Allah bw'agambye nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza abadde ategeeza ki? Kitwagala mu kino olwaleero gwe musomo gwaffe ogwaleero, afala yatadabbaruuna al-Qur'an. Mwene embeera eriwo mu bulamu bw'owangaaliramu, mu byonna by'ozooyitamu, bw'oba ng'otudde wansi n'osoma Qur'an n'ogifumiitirizaako gw'olowooza biki byeyogera era biki by'oyigamu. Bwe tuba tugenze mu kwetegereza mu Qur'an ey'ekitiibwa, bye nsobola okuyigamu mu kaana akaseera katulimu olwaleero nti abantu abasinga obungi tuba tuwangaala nga tweyambisa ebitali Allah azza wa jalla okulowooza nti by'amaanyi. Tulowooza nti abalina ssente z'amaanyi, tulowooza nti abasomye amagezi ba profesa b'amaanyi, tulowooza nti abalina amafuta be b'amaanyi, tulowooza nti abalina ebitiibwa be b'amaanyi, tulowooza nti abakulembeze be b'amaanyi. Naye Allah agenze okukibikola mu mwaka guno 2020 emyezi 3 oba 2 mabega, bannayuganda bazoga nti mu wiikisi 3 zokka ng'ow'amaanyi tannaba kutegeereka okuggyako Allah ye yekka yekka. Bw'owulira omukulembeze agambye nti tugende tusabe, kitegeeza nti si yakulembera, alina gw'amanyi amusinga naye gw'alina okusaba. Ate nga bulijjo omanyi nti bituuka w'omukulembeze bibeera biwedde. Bw'owulira omuntu agamba nti ye tayagala kulaba Allah, tamumanyi, tamutegeera kubanga tamulabangako, ng'enjogera y'abasajja bamu ku bazungu oba abeeru, bagamba nti kibagana okukkiriza Allah azza wa jalla kubanga tebamulaba. Allah n'aleeta akawuka kabayita COVID-19, tekalabika naye buli omu yakkiriza nti gyekali. Ebyo byonna byaki? Byakufumiitiriza Qur'an ey'ekitiibwa. Omumanyi omu ayitibwa al-Imaamu Dhahabi rahimahullah, alina ekitabo ekiyitibwa Siyaru A'laami Nubala. Ekitabo ekyo kigazi nnyo, kiwanvu, kirina volumu nga 23. Naye ekitabo ekyo Dr. Mbweri ng'akisoma yagamba nti ekitabo ekyo nkijjeemu haqiqataini, nkijjeemu amazima ga mirundi ebiri. Mu mijalladde 23 agamba nti yajjamu pointi 2 zokka zokka. Naye agadde pointi zino ab'ebitiibwa tuzejjukanyeemu nze nammwe masikini, buli omu agende ng'afumiitiriza ku nsonga ezo na biki ebiriwo olwaleero. N'agamba nti pointi zino ebbiri ze zino wammanga. Pointi esooka, bw'osoma ekitabo ekyo okuva ku mujalladde ogusooka mpaka ogwa 23 n'osoma bye yajja wandiikako ng'ayogera ku bamanyi, n'ayogera ku bakulembeze, n'ayogera ku b'ebitiibwa,
n'ayogera ku buli kintu kyonna najja ng'akitema mu bitabo ebyo n'akubuulira engeri gye bitambulamu. Yagamba nti oyigamu ebintu bibiri nga bya mazima mu kitabo kyonna ekiramba. Ekisooka naga nti man ta'allaqa bighayri llahi subhanahu wa ta'ala min malin aw waladin aw mansibin waqalahu llahu subhanahu wa ta'ala ila hadha shay'i. Omuntu yenna bwe yeekwata ku kitali Allah azza wa jalla n'alowooza nti kigenda omumugasa mu bulamu bw'ensi ne ku nkomerero okugeza nga ssente, oyo n'alowooza nti ye bw'azifuna abeera amaze. Aw waladin, oba abaana n'alowooza nti ye bw'aba alina abaana bangi abeera amaze. Aw mansibin, oba ekitiibwa obw'ekifo kyonna, oba minisita oba pulezidenti oba kabaka, n'alowooza nti ye bw'abifuna abeera amaze. Agamba nti waqalahu llahu subhanahu wa ta'ala ila hadha shay'i, Allah amuteera ekyo kye yeesigamiddeko n'aba ng'atoba nakyo. Wa kana sababun, ne kibeera nti kye yeesigamiddeko shiqaa'ihi wa adhaabihi, ne kifuuka ebibonerezo bye. Twetegereze bulungi, kye weesigamirako n'ogamba nti otadde Allah azza wa jalla, n'ogaana okumwesigamirako, n'ogaana okukola by'ayagala, kubanga ssente, kubanga abaana, kubanga ekitiibwa, Allah akikuteera ne kifuuka ekibonerezo gy'oli. Kansubire nti buli amanye ebigenda mu maaso olwaleero, amagezi g'Abangereza gafuuse ekibonerezo gye tuli. Ssente z'Abangereza ez'Abawalabu zifuuse ekibonerezo gye tuli. Buli omu abaana be tuzadde bafuuse ebibonerezo gye tuli. Agamba nti olw'okubanga Allah azza wa jalla mu Qur'an ekitiibwa yagamba nti wa innahum la yasuddunahum 'ani s-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Bagenda kuba n'ebintu beesigamiddeko nga baganya okuba nti beesigamidde ku Allah azza wa jalla, balowooze nti bigenda bagasa, balowooze nti bigenda kubayamba watali Allah, naye nga bigenda bajja ku Allah. La yasuddunahum 'ani s-sabil, bigenda bajja ku mulamwa, bigenda bajja ku kubalya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, naye nga bo balowooza nti baluŋŋamu. Ensonga eyo giwulire bulungi. Tubale tumanyi nti alina ssente ye super power. Tubale tumanyi nti omuntu alina abaprofesa bangi asinga amaanyi. Era babeera balankinga mu nsi yonna balankinga bwe bati, baga nti ensi esinga ebyokulwanyisa nti nsi bweti, tugambe Russia, baga nti oyo yakulembera mu nsi yonna. Ensi eddako mu basawo nti nsi bweti, baga nti oyo wakubiri. Ensi alina abayiga nti nsi bweti. Olwaleero byonna Allah yabizinze n'abiteeka wali wabbali. Bitube tulowooza nti bijja tuyamba. Abalina amafuta tegabagasa bali mu nnyumba, abalina emmundu tezibagasa ziri mu nnyumba, abalina ssente tezibagasa ziri mu nnyumba. Buli omu kasita weekwata ku kitali Allah n'olowooza nti kinaakuyamba, Allah kikufuulira ekibonerezo. Eyo point number 1. Point ey'okubiri nagamba nti mu byokulabirako, wandibadde olabira ku bantu bano wammanga, Karun yali wa ssente zaamukola zitya? N'olwaleero mu kigambibwa alal asahha nti n'olwaleero akyakkirira mu ttaka. Lwaki? Lwa ssente ze. Umayya ibn Khalaf oyo tijara wa bya busuubuzi, kibyamukola ng'olwaleero olengera abasuubuzi bali buli omwaka babukaabi. Mwalimu Al-Walid oba Walid yali w'abaana nga amanyi nti ye abaana bw'afuna abaana olwo biba bimaze okuggwa, naye abaana kye baamukola soma mu byafaayo olabe mu kitabo ekyo kyakugambako. Mulimu Abu Jahal omusajja yayitibwanga owa jaha, ye wayita wa kitiibwa, ye ng'amanyi nti ekitiibwa bw'okifuna nga biwedde kyamutuusa ludda wa. Mulimu Abu Lahabi yayitanga wa famire, era yagamba omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti al hadha jama'tana ya Muhammad tabban lak, ay Allah nasisula namba tabbat yada Abi Lahabi. Lwaki? Yeraba nti famire gyalina y'amaanyi nnyo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam taladde kuba nti amukoowoola, neyesigamira famire nefuuka ekibonerezo. Mulimu Firauna yali wa bufuzi, yagamba nti ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sirabangayo muntu wa waggulu nnyo gwe mulina kusaba wa kitiibwa kabaka ghairi nga nze. Namalaga nti ana rabbukum al-a'la, kulunkululwe byamukomya ludda wa. Yamalirizaga nti amantu billadhi amanat bihi banu Israil. Kale omuntu yesigamira ekintu kyonna kyonna nga alowooza nti kinaamugasa, tayimu yeno gye tulimu olwaleero buli omu ategeere nti kyolina oba ssente oba baana oba buyinza oba bufuzi tebigenda kukugasa illa ng'omaze okuba nti Allah azza wa jalla gwe weesigamiddeko yajja okukuyamba. Ekyokubiri kirimu n'agamba nti waman i'tazza billahi subhanahu wa ta'ala wa amila lahu wa taqarraba minhu a'azzahu Allah subhanahu wa ta'ala wa rafa'ahu wa sharrafahu bila nasabi wala mansibin wala ahlin wala mali. Omuntu ate bw'abeera nga talina kyali mu nsi eno, kati olwaleero endwadde eriwo olwaleero nze nagitumya erinnya lyange giyita mikisa. Allah yatabudde bw'ati, erimu abaavu n'abagagga, erimu abakulembeze ne bakulembera, erimu amawanga ag'abeeru n'ag'abaddugavu, erimu abalina ssente. Kugamba yagasse buli kintu kyonna. Naye njagala tujje mu point ey'okubiri kumanya ono ng'ayogera.
n'agamba nti omuntu yenna bwe yeekwata ku Allah we n'abeera ng'ateeka mu nkola bya Allah by'ayagala Allah by'alagidde n'abeera muwulize wa amila lahu n'akola ebyo Allah by'amugambye okukola wa taqarraba minhu n'asembera wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu n'abeera ng'atambula dde eri Allah azza wa jalla kulwana kulaba wano Allah alagidde n'akola so Allah atuwa okukola by'alagidde wano Allah aganye n'aleka kyekidirira bw'osoma ekitabo kiri kye twogerako agamba azzahu Allah subhanahu wa ta'ala oyo omuntu Allah amuwa ekitiibwa wa rafa'ahu n'amusitula wa sharrafahu kyekitiibwa Allah abeera nga amuwa ekitiibwa n'amuwa obuyinza n'amusitula bila nasabini wadde talina famire bangi abatidde Allah ne tubategeera nga tebalina famire tamanyikidde na gyava naga nti wala mansibin talina kifo kyonna nti abadde mukulembeze abadde kubakabaka gundi abadde katikkiro wala ahalin nga n'abantu talina wala amalin nga ne sente talina mathalan gezo kyakulabirako Bilal bin Rabah oyadde Allah we mukwaziina talina teri amumanyi n'afuuka ow'ekitiibwa n'olwaleero sahaba as-sahabi al-jalil Bilal bin Rabah kyekyamusitula Allah yamusitula tezaali sente tebaali baana tekyali kitiibwa mulimu ata mumanyi Allah musitula na irimu yekudde eri Allah we n'amanya nti mu irimu yange nakutiramu Allah oyo Allah n'amusitula ensi yonna n'emwogerako Bilal olwaleero buli yaziine bamuyita buli muzikiti we guli bagamba nti Bilal ajja yaziine amanya twafunaga Bilal kati naye Bilal weebuuze yalina sente mmeka yali wa kitiibwa ki yali wa famire ki bwe tusoma mu byafaayo yali muddu abonyaabonyezebwa olw'ekigambo la ilaha illa Allah n'agulibwa sahaba bagulibwa sahaba nadda eri Allah we naye nga talina kyalina omuddu kigambo kinene mu Busiraamu aba talina kyeyeetwalako na kimu ne wagenda kuwasa n'azaala abaana abazadde tebabeera babe nira Bilal olwaleero radiyallahu anhu Bilal ayogerwako atya Bilal ali ludda wa ebyo nno biba bikulaga lulazi ti ekigambo kya Allah azza wa jalla kyagamba nti waja'ala kalimata alladhina kafaru as-sufla wa kalimatu llahi hiya al-ulya otufunza mu point eyo Allah azza wa jalla aba ayagala kutegeeza ebintu byonna byogenda okukola mu bulamu bw'ensi nga gwe omutadde nga bwe twali tumuvuddeko buli omu waali n'akola byayagala ennaku ezimu twazituma zakujoga tujoze nga bwe twagala abazungu bajoze nga bwe baagala mu bbanga bajogerayo ne ku ttaka bajogerayo ku mazzi bajogerayo balidde Allah byonna byaganye naye buli muntu akola ebintu nga tebiriimu Allah azza wa jalla birina okubeera nga bya wansi wa kalimatullahi hiya al-ulya n'anaakola ebintu nga yesigamidde ku Allah subhanahu wa ta'ala bijja kubeera nga bibye waggulu so Allah abeere nga akuwa okuba nti otegeera ebigambo bino nange abeere nga ngasa nabyo mu nsonga zino pointi zino ebbiri kitegerekeka nti obulamu bw'ensi olwale bwe tulimu ensonga ezimu ku bo namba 1 okwesamba Allah ne tukwata amakubo amalala olw'okulowooza nti biyinza otugasa olw'okulowooza nti by'amaanyi nabadde ntunuulira jjo ku mawulire agabaddemu ng'omu ku bakulembeze agamba nti olunaku bwe luti lwa kusaba ate nga nina ku bikodize ng'ageza okutegeeza nti tamanyi Katonda mu butuufu byakola tamutegeera bulungi taliiyo naye akkiriza agenda amusabe ne kinzaayo okutegeera ebigambo bya Allah azza wa jalla bwe yagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nda suratu Naml Allah azza wa jalla n'agamba nti waqul alhamdulillah sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wama rabbuka bighafilin amma ta'malun Allah jabalaga njagalamu ekigambo kiri kimu Allah jabalaga amateeka ge obubonero bwe embeera ze eziraga nti gyali fata'rifunaha mujja kubitegeera n'obuuza ekibuuzo olwaleero mu nsi Uganda oba n'okibuuza mu America oba n'okibuuza mu Hispania mu Spain n'okibuuza mu Italy n'ogamba nti limanil mulku al-yawm alina nnyini bufuzi olwaleero baddamu harufu emu aga nti Allah lwaki baamutegedde okuleeta endwadde gye batamanyi bwekwata gye batalinaako ddagala gye batamanyi bweva omuntu yenna n'akola ebintu nga atadde Allah wansi bijja kubeera bya wansi n'anaakola ebintu nga biyingizaamu Allah we bijja kubeera bya waggulu nnyo bwe tugenda mu maaso biidhni rahman tuyingira mu bulamu bw'omuntu fi hayati al-muslim obulamu bw'omuntu omusiraamu bwe tuyingira mu Qur'ani ey'ekitiibwa bwo bulina kuba nga buyimiridde butya mulimu 3 ayyam kaannaha a'yad mulimu ennaku ziba 3 mu bulamu bw'omuntu Allah zaabanga akuwadde obuwangazi bungi myaka 3 6 myaka 9 naye Allah bw'akuggyiramu ennaku za bika 3 ziri wammanga mu bulamu bwo ng'omusiraamu
Allah abeeranga kuwadde idi lwandibadde lunaku longa lunaku lukulu ennaku ezisooka ze ziriwa zibawandika mu bitabo yawmun yuaddi fihi alfaraida wa yuslim min almaasi olunaku omuntu lwakera n'abanga byakoze akoze ebyo Allah byayagala eba yidiye wa yuslim min almaasi neyeesamba okuba nti takola Allah byatayagala n'abeera nti byonna byawudde nti Allah abiganye abitadde ku bbali buli omu yeemanyi Allah azza wa jalla yatugamba nti balil insan ala nafsihi basira kuba ekifaananyi bafunyeko olunaku lwoga nti ddo olwaleero okuva ku makya nazukuse mpaka wungezi ntambudde nga nzira eri Allah gyatugambye olunaku olwo yidiyo oyinza oddufuna mu bulamu bwo omulundi gumu noyonoona so Allah banga oba olufunye olufiireko lwaki kasita obanga olunaku lwo lwoyingiddemu oba obuwangazi muyingiddemu ebigambo bino wammanga oyanukudde omulango wa Allah azza wa jalla n'omubaka we Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oba ofunye obulamu lwaki Allah azza wa jalla yagamba nti istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum oteke mu bracket lima yuhyikum mwanukulenga Allah n'omubaka we bw'abeera nga abakoowodde eri ebyo ebigenda obbawa obulamu obulungi opposite bwe mugaana okwanukula Allah n'omubaka we mugenda kusinkana obulamu obuzibu omuntu omusinga yidi emu ku buwangazi bwo kwe kwanukula omulango wa Allah azza wa jalla n'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam lwaki byakkowoola bye birimu hayatan tayyiba bye birimu obulamu obulungi ne bw'obeera mulina embeera ng'owulira nti oli mukkiriza oli musiraamu bw'obanga okola Allah byayagala ojja kutya kuba Allah yakitonda nga buli muntu alina okutya mu mutima gwe yeeraliikirira naye ojja kusigala oli munywevu togenda kubeera nga ate oli omulala ojja kwogera by'omanyi nti awo wookoma ojja kulowooza by'omanyi nti wookoma lwaki omanyi nti Allah yagamba bw'ati azza wa jalla n'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama naye yagamba bw'ati olunaku olusooka olwayidi mulamu bw'omuntu saba Allah abeere nga alutuwa nalwo ya rabbi olunaku olwokubiri wa yawmun yatuubu fiihi wa yatakhalla'u wa yankhal'u min ma'asiyatihi wa ya'udu ila rabbihi olunaku omuntu lwakola tawuba lunaku lwayidi lulinga lwayidi kuba kafaananyi ng'owangaala zambi ku zambi ku zambi buli bamanyi betuwangaala okuba kafaananyi ng'owangaala swala ku zambi zaka ku zambi n'ofuna n'akafaananyi nga ate Allah akuwadde okubitegeera nti kati nnakubanga nkola Allah byayagala olunaku olwagamba nti lubanga olunaku lwayidiyo lwaki kubanga omuntu wawangaala ng'akola tawuba ng'akyali mulamu olwo Allah azza wa jalla abeera amuwadde kye bayita tawfiiqi tawuba ya Allah agiwa abantu nga bakyali balamu era buli alina akaseera konna ng'osobola okugamba nti Allah nsonyiwa nakola kino kyogere ng'okyali mulamu eyo gye batya tawuba ate bw'obanga okyogera ogenda kufuna ku mutima gukuli nti otandise okweraliikira by'obadde okola Allah byatayagala naye bw'ogamba Allah nti Allah nsonyiwa aba akuwadde tawfiiqi Allah azza wa jalla mu Qur'ani y'ekitiibwa yagamba nti thumma taaba Allahu alayhim liyatuubu Surat Tawba masirabidde Allah azza wa jalla yagamba nti thumma taaba Allahu alayhim liyatuubu kigambo kiwanvu kiri ku basahaba basatu sahaba omwe ayitibwa Ka'b bin Malik omulala ayitibwa Hilal bin Umayya owokusatu ayitibwa Mirar bin Rabi'a bano basahaba basatu baagaana okugenda mu gazwati Tabuk bwe baawanga ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akomyewo yabanyiigiramu ne basahaba bonna ne basako kye bayita ekikookolo noza kati ekalantiini ya leero yimita kalantiini ne babeera nga tebalinawo badda tebatambula ensi yonna yonna bafundiridde banoonya okuba nti bataasibwa basaba okuba nti omubaka abasonyiwa ne Allah abeere nga abasonyiwa olw'okuba nti bakola ekiyitibwa ekituufu ne boogera amazima tebaalimba bwe boogenda okukola tawuba olina okuba mwogezi w'amazima tokwenyakwenya Allah okuba akimanyi ekiri ku mutima bw'omala okuba nti boogedde amazima omubaka yababuuza nti lwaki temwagenze ne bamuwa ensonga nga y'amazima naga nti kituufu sitwagenze olw'ensonga bweti ne bweti ne bweti Allah n'abawa tawfiiqi n'abawa obusobozi ne bakola tawuba nga bakyali balamu Allah basaba nti thumma taaba Allahu alayhim liyatuubu Allah yabawa obusobozi ne bakola tawuba nga bakyali balamu lwaki
baafuna ku Idi y'obulamu. Omuntu olunaku lwakola tawuba neyenenya mu mazambi, so Allah abeerenga atusonyiwa, neyenenya mu mazambi g'abadde akola, ebeera Idi ye. Kubanga bw'omala okuyingira mu ntaana eba tekyali tawuba, bagiyita nadamu, kubeera kwejjusa. Ate okwejjusa tekugasa. Tawuba yesobola okugasa mu bulamu bw'ensi. Tawuba ebeera etya? Ebeera nasuha. Wakati wone Allah olina kubeera otya? Obeera straight. Nomuga nti Allah wange mbadde ku kino na kino na kino, mbitadde n'omutima gwange n'obwongo bwange, nsobere ng'onsonyiwa. Kati omuntu lwakola tawuba ebeera Idi ye. N'olunaku olusembayo olwa Idi mu bulamu bw'omuntu ng'omusiraamu, nga twegendeza mu Qur'ani nga bwe gyeyogera ebigambo byayo, wa yawmun n'olunaku olwo musonyiwamu kati nnyo, yalqa fihi rabbahu subhanahu wa ta'ala ala khatimatin hasana. Allahumma rzuqna husna al-khatima. Olunaku omuntu lwafa nafa nga afudde mu nfe ennungi, ebeera Idi ye. So Allah tuwe enfe ennungi ya Rabbi. Oba n'ofiira ku mulimu omulungi nga mu jihad, ng'okusaala, ofudde ogenda kusomesa, ofudde ogenda kusaala, ebintu bwe bityo bifaanana bwe bityo, olunaku ebeera Idi y'omuntu oyo. Bano abalamu abasigadde bweze butamanya kyoliko. Era basobola okukaaba kubanga omuntu alumirwa abantu bonna wadde agenze walungi. N'agenze wabi bakaaba, n'agende walungi bakaaba. Naye olunaku olwo omuntu afudde ng'ali ku mulimu mulungi nnyo, nga Allah abadde agwagala, ali ku nkola ya Allah azza wa jalla n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omuntu oyo aba afunye Idi ye. Kyemanya ebigambo bino banga byogera, njagala okuba nti ntegeeza nti mukana akaseera ke tulimu, buli muntu ala n'okulaba nti bw'obanga okakasa nti kayinza okukusanga w'oli, kana akawuka mu nnyumba w'oli, mu kuwa otambulira, mu dduuka mw'oli, ng'okkiriza nti kayinza okukusangawo, lwana ne sekulwana onoonye emirimu ki gy'oli mu kukola. Tulina emirimu gye tutandise okukola mu ssaawa eno, okutereeza ensinza yaffe, fa ng'osinza bulungi Allah. Tulina okuba nti tudde eri Qur'ani ey'ekitiibwa, tulina okuba nti tulongoosa enkolagana yaffe n'abantu be tuwangala nabo, mu kubayamba, mu bayisa obulungi, kwogera nabo bulungi, mu kugezako babuuzaako newankubadde tomusinkana kati, naye mukubire essimu mumubuuzeeko, oli bulungi. Ebintu bino bw'ojja ng'obikola n'oba nga by'ofiiriddemu, tobeera nga wasigadde waka kubanga baggaddewo. Sigala ewaka kubanga oyagala Allah akuwemu empeera. Ne bw'onaaba nga tofudde n'oddamu n'owula n'otambula, ojja kuwandiikako empeera za shahidi. Nga hadithi bwe tugamba, kati olunaku omuntu lwafa ng'afiiridde ku mulimu omulungi, abeera nga eyo Idi ye. Lwaki? Yagamba w'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti man ahabba liqaa Allah ahabba Allahu liqaahu. Omuntu bw'abeera nga yeegombye okusinkana Allah we, ne Allah naye aba nga ayagala nnyo omuntu oyo okuba nti amusinkana. Amakulu, bw'owulira nti oyagala kusinkana Allah wo, kola by'ayagala okubeere ng'okola ebirungi, ne Allah agenda kusinkana ng'oli ku mirimu emirungi. Ezo ennaku 3 eza Idi zinoonye mu bulamu bwo oba ng'oziina. Olunaku lwo owangaala otya? Bw'oba ng'owangalira mu bujeemu, tolina Idi. Olunaku olwokubiri tolinayo tawuba, tolina Idi. Olunaku olwokusatu kitwale nti olwaleero, singa bagamba nti yenze agenda, era singa bagamba nti Allah amututte, oba ogenze ku mulimu ki gw'oba oliko. Bw'onaagenda n'omulimu omulungi ejja kubeera Idi yo. Naye ate bw'onaakola ekibi n'oba ng'ofiiridde ku mirimu, waliyadhu billah, gye tuli abantu gye bafiiramu, bafiira mabaala, bafiira maloogi, bafiira mu bintu byonna, abantu bafa beeyogera n'ebigambo ebigatta ku Allah azza wa jalla, naga nti gundi oyo. Tusaba Allah azza wa jalla abeere ng'atuwa enkomerero ennungi, era dduwa gisabenga nnyo nti Allahumma, ayi Allah omulezi wange, orzuquni riziki, enfe ennungi riziki, orzuquni husna al-khatima, Allah nkusaba obeere ng'ompa riziki y'okufa nga nfa ku nkomerero ennungi. Buli lunaku osaba ki? Sabayo Idi gy'obadde tomanyi. Mu zino Idi 3 zembadde nga njogerako olwaleero biidhni rahman. Ab'ebitiibwa, nga ngenda okumaliriza bwe tweyongerayo mu Qur'ani ey'ekitiibwa yennyini, nalabye nga sisobola kubeera awo nenzija mu maaso g'abalungi bawuliriza ne njogera bigambo, kubanga ndaba nti abamu ne b'osuubira okugamba nti yandibadde agamba mukana akaseera n'akubuulira ebya Allah n'omubakawo, amaliriza akulembeza bya musawo we ne gavumenti ye. Naye ng'ekituufu teri kiyinza kukulembera bya Allah ne bya mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dhalika, nga tesobola kuwakanya by'abasawo naye bya Allah bye bikulembera. Mu kulowooza abantu okulaba nti bamu bali mu kutiitira,
twafunye ebika bisatu abatiitiizi n'abaddi n'abeekanzi buli omu yeekanga ono atiitiira ono muti ye yaweddeyo dda mulimu n'agenda okufa soba Allah abeere nga tutaasa ye ng'agenda kufa olwakutya nti kayinza omukwata tekannamukwata naye ng'agenda kufa nti kayinza omukola ki okumukwata n'afuna pressure mulimu mu Qur'an ey'ekitiibwa bye bayita al haqa'iq ebintu eby'amazima la tazuulu wala tahulu nga ne bw'oli wangaala emyaka 10,000 ne bw'oli wangaala emyaka 1,000 bino Allah yabiteeka mu Qur'an ey'ekitiibwa ekitabu Allah azza wa jalla kyagamba nti la raiba fiihi tekiriimu kubuusabuusa Allah yateekamu amazima ga bintu nga 5 njagala mbinokoleyo nga maliriza bintu 5 n'agaba bino tebirikyuka era nkusaba obiwulize bulungi obyetegereze bulungi obeere ng'obitunulamu either abadde atya ojja gguma abadde tamanyi kyakukola ojja kitegeera ebintu bino Allah byayogera la tazuulu wala tahul mazima gali mu Qur'an ya kitiibwa naye nga obuwangazi bwonna Allah bw'aba kuwadde tegalikyuka bw'ogisomera e Uganda bisigala byebyo bw'ogisomera e Makka bisigala byebyo ne bw'ogisomera gy'owulira nti wala nnyo bisigala byebyo ekimu ku byo Allah azza wa jalla yagamba nti man istansara billah nasarahu nsonyiwa nkola mpewo man istansara billah nasarahu mu Qur'an mulimu formula ey'amazima ekulanga nti omuntu bw'asaba Allah amutaase Allah amutaasa kati olinda ki bino byonna obikozi gy'oli naye man istansara billah nasarahu omuntu bw'asaba Allah amutaase ng'akikakasa si byakubuusabuusa Allah amutaasa lwaki Allah azza wa jalla yagamba nti in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum bwe munaataasa Allah ajja kubataasa Allah bamutaasa batya in tansurullah bwe munaataasa eddiini ya Allah awo wali omulamwa obuzibu bonna masikini buli ku ndowooza yange ennafu gy'oyinza okwawukanako ti byonna bino ebiguddewo kwesamba Allah naye Allah gaa nti bwe munantaasa ngenda kubataasa Allah omutaasa otya atali mbuzibu in tansurullah bwe munantaasa eddiini ya Allah ne mugitwala mu maaso n'okola kyosobola ogitwala mu maaso nammwe Allah agenda bataasa makanya akaseera ogitotya mu maaso in tansurullah bwe munaabanga mwekutte ku ddiini ya Allah ne muginywererako nammwe Allah agenda bataasa kino kitegeere bweweesamba eddiini toyinza gitaasa kati buli omu waali anoonya ataasa ate eddiini ya Allah azza wa jalla okuba nti egenda mu maaso naawe embeera gy'olimu eno eya korona embeera gy'olimu ey'omwana omulwadde embeera gy'olimu ey'obwavu embeera gy'olimu yonna nezigenda okujja mu maaso ng'oyagala Allah azikutaase ajja kukutaasa neddi nga naawe otaasiza eddiini ye Allah azza wa jalla poyinti ey'okubiri ekugumye man sa'alahu ajaba mu Qur'an amazima agalimu ti Allah omuntu yenna amusaba Allah mwanukula nyinza okugamba ekiyinza okwewunyisa nti kabeere nga mujeemu naye bw'asaba Allah nga mukakasa Allah mwanukula ekyo mukimanyi bulungi ku kyafaayo kyentulose okwogerako ekyafaayo kya Ibuliisu la'anatullahi alayhi olaba bw'alina yakiini n'akasa nti Allah bw'amusaba agenda mwanukula yakola ate Ibuliisu Allah bw'amugamba nti oli wa muliro yagamba atya ayi Allah omulezi wange nendiikirizaako mpaka olunaku lwa nkomerero Allah n'amugamba atya fa innaka minal mundharin Ibuliisu nkuwadde omuntu asaba Allah amwanukula kyensonga Allah agamba nti ud'uuni astajib lakum mwe munsabe busabi ngenda kubaanukula ekyokusatu man istaghfarahu ghafara lahu tulowooza nti gwajjudde amazambi tulowooza nti ye gwali mu mbeera esembayo okuba nti tesangikanga ku mbeera mbi nnyo Allah tayinza kusonyiwa gwani Allah abaddu bonna abajeemu n'amanyikiddwa nga Firawuna la'natullahi alayhi mu mbeera gye yalimu nti yesaba jeemu Allah yasigala akyamusindikira bannabbi lwaki la'allahu yazakka oba olyawo ayinza okutereera oba olyawo ayinza okuddamu n'ategeera Allah we kati wano omuntu wasaba Allah okuba nti amusonyiwa Allah abeera nga amusonyiwa aya eri Allah gyakolako mu paati n'agamba nti faghfir li faghafara lah yagamba nabbi nti beera nga Allah onsonyiwa Allah n'amusonyiwa beera mugumu nti bw'onasaba Allah okusonyiwa ajja kusonyiwa wadde weewulira nti ggwe ozitoye nnyo
mazambi go. Ekyokuna ekiddira ekisembayo aga nti man taaba ilaihi qabila minhu, omuntu bw'akola tawuba eri Allah we, Allah agikkiriza, naye condition tawuba okuba eyo nga gyokoze nga nasuha. Ekifaananyi ky'omuntu akola tawuba nga bw'atereeza bwaddamu, kyekifaananyi ky'omuntu ayoza engoye enjeru bw'aziteeka mu bitaka bw'azisa ku waya, bw'aziggyayo bw'azisa mu bitaka bw'azooza, ekiddamu ziguba, kyekisemberayo ddala. Kati n'omuntu bw'asaba Allah azza wa jalla okuba nti amusonyiwa, Allah abeera nga amusonyiwa. Ab'ebitiibwa basabire Allah abeere nga atusonyiwa. Kati okaseera kwegayira Allah azza wa jalla kuba nti atusonyiwa ffenna, eyeewulira nti gwe mu mukwano gwa Allah, kyesimanyi oba okitegeera otya, saba Allah abeere nga atusonyiwa. Neyeewulira nti naawe obadde mujje mu maaso ga Allah, nawe nsaba Allah obeere nga tumusaba ffenna Allah abeere nga atusonyiwa. Naye nga Allah yatugamba nti omuntu abeera nga amusabye okumusonyiwa, Allah abeera nga amusonyiwa. N'agamba Allah azza wa jalla, wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadi, Allah yo yakkiriza okwenenya kw'ebitonde ebyo byonna byonna. Ate nakalo n'akasaako mu aya aga nti wayafu an kathir, Allah asonyiwa abantu bangi nnyo, so Allah abeere nga atusonyiwa. Ekisembayo, waman tawakkala alayhi kafaahu, omuntu bwe yeesigamira ku Allah azza wa jalla, Allah amumalira. Bino ebintu ebitaano tebirikyuka mu bulamu. Ebintu ebitaano tebiva mu Qur'an, ge mazima agalimu, naye mutima gwo gwe gubibuusabuusa. Allah azza wa jalla yagamba nti waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu. Simanyi lwaki otawakkala eri sabbuuni, olina okutawakkala eri Allah, otawakkala eri masiki, tulina kutawakkala eri Allah. Sooka otawakkala eri Allah, ogende nti Allah, then okwate asbab, okwate ensonga ezikutuusa ku ekyo oyagala. Naye ng'omaze kumanya nti bino byonna ngenda obikola, ne bw'oba ogenda kumira mpeke ng'agikuwaddeyo profesa, gamba ngenda kugimya naye tewonya. Si batugamba mu akida, naye omuntu kati akakasa nti nze bwe nsiba emimwa ne nsiba ne giraavuzi mu ngalo ne naba mu ngalo emirundi mingi nnyo regularly nga bagamba mu Luzungu, nnyo mba nkawonye. Nedda, sooka otawakkala eri Allah nti agenda okamponya. Allahu azza wa jalla, waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu. Omuntu weesigamira ku Allah azza wa jalla, Allah abeera nga amalira embeera ze. Qur'ani bwe tubetambula bingi ebigirimu, simanyi oba kadde kalaba kakyatumala okwongerako ensonga ezirimu esatu ze nandyagadde bi idhni rahman. Ensonga zino newankubadde obadde ojja owuliriza, obadde ojja ogoberera, obadde ojja ondaba, naye ensonga ziri ssatu, zituume nti baziyita tena. Tena kyeki? Bw'oyimirira ku kidongo bw'oti n'okasuka tena ekuddira n'ekkuba. Allah mu Qur'ani ey'ekitiibwa yateekamu ensonga ziri ssatu. Ndi ku mulamwa ki tufumitize ku Qur'ani tugirowoozeeko. Byonna nkujjidde masikini ebitiini, nyinza okuba nziggyemu kimu ku 10, 99 gwakirina, kuba nawe Qur'ani ogiina. Naye Allah azza wa jalla yagamba nti mu Qur'ani muno Allah yateekamu ebintu bisatu, omanyira yawandiika ebintu bino ebisatu, yuajjiluha Allahu subhanahu wa ta'ala li ahliha binakaliha. Ebintu bisatu bannannyini kubikola ebibonerezo byabyo babifunirawo ku nsi kuno. Allah tabiruyisa, wookikolera oba okyekozeeko, wookikolera oba gwenyini gwe weesobezaako, naye tolina kyoyinza kusobya ku Allah azza wa jalla. Ekimu ku byo Allah azza wa jalla yagamba nti al-baghi mu Qur'ani, obujeemu Allah nga bwogerako mu Qur'ani ey'ekitiibwa, singa ofumitiza ku Qur'ani n'ogirowoozaako, yabwogerako ng'akulaga nti omuntu yenna ajeema aba ajeemye bibye, talina kyaba kusiza Allah azza wa jalla. Ekyokubiri annakath, okuva ku ndagaano. Bw'ova ku ndagaano z'okuba ne Allah wo nga zakutondedde, gwe wennyini gwe aba afunye obuzibu. N'ekyokusatu al-makr, zibayita enkwe. Bw'osala enkwe oba weesaze wekka. Qur'ani egamba etya? Al-baghi, obujeemu. Omuntu bw'ajeema mu ebyo Allah byamulagidde, nga otumidde olwaleero, tizaati se tuzirabyeko bulungi, sinaamu kubuusabuusa nti tizaati eziriwo olwaleero buli muntu akimanyi bulungi akkiriza nti Allah tubadde tumujeemedde. Kuba akafaananyi akaliwo nga mbutuufu okakasa bulungi nti tolina yakusibiddewo geeti yo, naye gwe wennyini gwe wagiggudde ate n'ogaana okufuluma. Lwaki? Tizaati se zivudde mu bujeemu zizze. Ate mu Qur'ani ey'ekitiibwa era Allah y'omu yennyini atugamba nti wattaqu fitnata
la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa mutyanga nnyo ebibonerezo bya Allah ebigenda okujjira abajeemu n'abatajeemye. Oyinza okuba dde wangala osaala ng'olwaliyo tonna kiwakoze ku Allah wadde osaala bulungi osiba bulungi ogenda e Makka naye nga boowangaaliramu bo banyiiza Allah n'aleeta rufaayi bagita rufaayi yadde bagitanga nti n'aleeta ekibonerezo kirina okuba nti mwenna muggwawo kwona abadde asaala n'abadde tasaala. Ntera kigereza ku bayizi nga bali mu kiraasi aboogera bali babiri kiraasi erina abaana 50 omusomesa n'anyiiga n'akuba kiraasi yonna olw'obusungu buli n'akuba kiraasi yonna naye nga badde boogera bali babiri. Kati albaghiyu obujeemu Allah azza wa jalla yaga nti innama baghiyukum ala anfusikum buli ajeema aba yeekolako yekka ekikyamu aba ayonoona biseera bye aba yazamanya mwoyo gwe abonyabonya bulamu bwe obwe bujeemu. Tolowooza nti bw'ojeema ennyo mbu Allah ye oba olina ky'omukosezaako la thumma kalla buli ojeema b'oli nabo naawe kennyini muba muli mu kukuŋŋaanya musomba ke bagamba akalimu obuwuka lwa bujeemu. Saba Allah tujeemu bujeemu ya Rabbi. Annakath okuva ku ndagaano teri atakimanyi kabeerenga wa saidi ndala kabeerenga wa muzikiti akimanyi nti yatonda gyali era amanyi nti alina byayagala alina byayatayagala. Bw'atunuulira eggulu n'agamba nti ani yayitonda nti oyo Katonda tuga nti oyo Allah azza wa jalla. Naye okuva ku ndagaano ki wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun saatonda majinni n'abantu kujjako lwa kunsinza. Bw'omugaana okumusinza ne muva ku ndagaano kyekiddako faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi ava ku ndagaano aba yeekosa yekka. Bw'ova ku ndagaano za Allah azza wa jalla ndagaano nyingi tuzimanyi bulungi nnyo naye omuntu bw'azivaako aba yeekoseza yekka. N'ekyokusatu al-makr tusaze enkwe. Buli muntu akoze kyayagala okulaba nti abuzaabuza Allah we. Allah gamba tokola kyo n'oyita ebbali tutumya amannya ebintu ebiri haramu tusala nkwe bifuuke halaali olwosala nkwe. Naye Allah azza wa jalla agamba nti wala yahiiqu al-makru sayyi illa bi ahli buli asala enkwe aba yeesaze era lizaatisiza okusala enkwe gwe wennyini gwoba weesaze. Gwe ddira kyo Allah kyagaanya okisiga akazigo ezo nkwe naye zigenda kukosaani teneegenda kuba ggwe. Ate Allah azza wa jalla yagamba nti wayamkuruna wayamkuru llah wallahu khairul makirin mubeereyo ne mukola kino nolowooza nti obuzaabuzizza abantu batidde haramu bamutumye halaali aga nti ono halaali ono naye ng'akimanyi nti oyo haramu olwo asala enkwe. Balowoozezza tugenze mu zaka abantu bayingira mu zaka aga nti zaka njimazi naye nga sodaka gyayise zaka asala nkwe. Allah aga nti wala yahiiqu al-makru sayyi bannannyini kusala nkwe be bennyini abakitoberamu illa bi ahli era enkwe tena okuva ku ndagaano tena omuntu yenna alina bw'alowooza nti mujeemu eyo tena Allah azza wa jalla ye yeemalirira huwa al-qahhar. Allah ye mukasi bukasi ate rahman musaasizi. Ku bino ebibiri kati tusaba rahma ya Allah naye kahaaru agitulaze asobola okukozesa byonna bikola nga tolinaako n'omagaye nti bikole. Ne bw'otambula kati tetwetambula ne baganda tutambula tumala kukebera nti mulabeka tuli basatu temusobola kusukka mu kahaaru. Yesu tabagamba nti wadde emmotoka bagikolera abantu 8 basatu kahaaru. Buli lw'osala enkwe oba weesala wekka buli lw'ojeema oba gwe wennyini gwoba weekosa ebina Allah azza wa jalla abeera nga bitugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa. Lwaki ayagala abaddu ba Allah nze zino embeera nzitwala nti shukran nkute kwebaza bino bino Allah byatutaddemu olwaliro singa obadde owuliza bulungi obaida aya zetujja tuleeta wandibadde ogamba nti zino embeera eziriwo Allah azza wa jalla alhamdulillahi rabbil alamin. Lwaki nze nkyebaza Allah mirundi mingi nnyo saba naawe obeere ng'omwebaza. Percentage etutiisa mu ggwanga Uganda ffenna ku milioni 3 tennaba kwenkanankana 0.1 y'abantu bakafa mu nsi ezimu. Kyokka wano baffe ate ye percentage y'abakakwatibwa abalina. Lwaki tugamba nti alhamdulillah nga nannyini kujjayo njuba gyagijja ne gyagisuula asobola okugamba nti mu lunaku lumu Uganda milioni 35 ziggwawo. Naye akyayina kyalese alina bayagala okuba nti bazukuka alina bayagala okuba nti abazibula amaaso alina bayagala okulaba nti bystepinga oba ali bagane kuvaawo aga nti wayimidde bw'anaavaawo bijja kuba bibi n'amulagako
just okulaga obulazi liyudhiqahum Allah nakukombesako obukombesa yo tunafuna kiri kyennyini nnyini mawulire gajaga nti amawulire emitwe emikulu kati bwegajja mu bujjuvu okola otya emitwe emikulu kasajikanga bugana jja mu bujjuvu oli abuluzi nti amusse n'otya bagenda okuleeta nebakona ekifaananyi nga amutta embeera yeyongera kubeera nzibu nyine Allah akuwako sampo lumu ne bagambako nti ezo indikeeta Allah zasuula azisuula gwalina wooviiramu omanye nti naatera okuvaamu oba ngenda kuvaamu mu mbeera bwe zityo ebyo ebintu ebisatu tubyegendereze nnyo obulyazamaanya okuva ku ndagaano okusala enkwe mu maaso ga Allah azza wa jalla ebyo byonna 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 bye tubikola feffe nnyini fe abagenda obisasulira mu bulamu bw'ensi kabula bino Allah bitussaako n'abitulagaliza tusizaabyo nga sinaba namusinkana tukyali mu bulamu bw'ensi saba Allah azza wa jalla atuteeke mbaddu be abawulira ebigambo ne bafunamu ekyokuyiga Allah azza wa jalla abeere nga atutaasa embeera zitulimu zonna azitugirewo Allah azza wa jalla abalwadde bonna bonna okuva enjuba gyeva ne gyegwa saba Allah abeere nga abasuusa abatana bakwatibwa Allah azza wa jalla bwe tuba nga tuli bajeemu tukkiriza Allah saba otutaasa endwadde ezo ezitulemeseza okuba nti omuddu akusinza munsinza gyalina okusinzaamu ezitulemeseza okuba nti omuddu atambula omuddu alya omuddu akola Allah azza wa jalla abeere nga zitugirawo naye nga mu byonna mu kigambo kyenjagala okuba nti nkisembyayo abaddu wa Allah buli omu abeere nga alowooza era afumiitirize bw'oba kugamba nti kiki waakayigamu era kikyoyize mwene embeera gye tulimu olwaleero kakasa bulungi nnyo etteeka lya Allah azza wa jalla eriri mu ssuula ebbanga sirabidde suratul hujurat muzimu ku aya zirimu limaze okuba nti anaabasobodde oditegeera gyaditegeera Allah azza wa jalla yagamba nti inna akramakum inda Allah atqakum ndowooza twandigambye nti alhamdulillah kuluna atuzuukusizza ffe abakopi fe abanaku bamasikini n'atutegeeza nti ensi ya Allah asobola ogikozesa ekintu kimu yonna okulaga nti bonna tewali wanjawulo wabula ow'enjawulo yo yamutya inna akramakum inda Allah atqakum batubuzabuza emyaka bukyanga nzaalibwa nga tugamba nti bano be b'amaanyi Allah agenza okuggyayo obulwadde tebalina maanyi ge balina batuwosezza nti abeeru bandi bab'enkizo okubaddugavu Allah aggyeyo obulwadde temwawudde mweru na muddugavu batuwosezza nti abagagga babeera ab'amaanyi bazirina tebamanyi kyakukola nazo embeera etulaga nti omuntu anasigaza ekitiibwa mu maaso ga Allah okuva enjuba gyeva ne gyegwa ye muntu anaaba alina okutya Allah azza wa jalla ekitiibwa kiri luddawa ekitiibwa kiri mu kutya Allah enkizo ku bantu banne eri luddawa eri mu kutya Allah kyembadde nsaba tuyige mu bino abaana batabamutya fenna Allah yatonda min dhakarin wa untha yatonda nga tujja mu kisajja n'ekikazi kyobola nti byonna kati tugenze ne kuleva efaanana ebisolo n'ebiwuka lwaki Allah tulaga nti mwenna nze nabatonda ate mwenna muli kyekimu anaabeera ow'enjawulo gyendi yoyo anaabasinga okuba nti aŋŋondera nga ntya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.